jajja yalimba muzzukulu we sikyawa Bobi Wine kubanga mwami Museveni yampa ennyumba Museveni tampanga ku mmotoka mwami Museveni yanimba n'ennyumba saagifuna mwami Museveni mu kiseera kino asinga Bobi Wine obulungi ate ye Bobi Wine tosobola kumwogerako otambula weegendereza bakutte essaawa yonna kati abantu baleme kugamba nti saagala Bobi Wine kubanga nafuna ebintu bakugula tegera kakati bannaffe ba Eddie Kenzo abayimbi babode billion obuwumbi 9 mulinde lwe bananzita mujja kulaba wembadde ensula lwe mujja okutegeera nti fabaleekaana nga tuwaana Muhoozi tuwaana Museveni tetulina ke tulina yes buterevu ku 103.3 radio 4 ensunsu zine 10 radio 7 yakada abijukuro bukama bwa kabalega wa adisikolanga ku program na president nga mukawu ngalero bana Uganda bakwagala era bakusima byokola naye bagamba siye goli ge bali bamanyi mukireka ngafune emmotoka ofune ebyapa n'enjogera n'ekyuka nimbagamba nti omusajja nganze embeera naye tunyuka ffenna bwatambula mmanyi bwali amanyi nga ebyo bye mugamba nga oli akola ku lwansi president oyagala president Museveni olw'okuba yakuwa ebyapa yakuwa amamotoka nga simanyi kiki ekyo lwaki odifendinga omusajja n'ofiirawo ne Gino Muhoozi oyinake watulyako nga simanyi mu State House wali abantu abalina olugambo ate naye wali abakolera Bobi Wine State House era ogwasookera ddala nali sinaba kuvaayo byali bimaze okufuluma nti basajja mivula ali mu State House nga nkyali nayo Bobi Wine yali amaze obitegeera omulala munamawulire gwe bayita Kasuku yali akolera ku Radio yali amaze obitegeera naye nga ate nkyaliyo so wali abalina olugambo kati bayogera ebimu ku ebyo President Museveni bye yansuubiza ne babyogera mu bantu babisomola kati ne babagamba nti bampadde kakati kino kye kituufu ekyaliwo President Museveni yampa ennyumba njogera ng'omukristaayo saagala kulimba naye mu byeyampa temwali mu mmotoka Museveni tampanga ku mmotoka era wali bagimpadde ngenda kubuulira abantu President Museveni yampa ennyumba yalagira State House controller yamuyita najjaawo n'amulagira ampe ennyumba n'ambuza ya sente mmeka ne nzimugamba naye ennyumba eyo siye nkyayisa Bobi Wine sikyawa Bobi Wine kubanga mwami Museveni yampa ennyumba mwami Museveni mu kiseera kino asinga Bobi Wine obulungi agumiikiriza awuliriza atulesi ne tumukolokotanga bwe twagala ate ye Bobi Wine tosobola kumwogerako otambula weegendereza bakutte essaawa yonna bakutuusaako obulabe nendabanga mwami Museveni ali tolerant okusinga Bobi Wine ne mwagala olw'ekyo si lwakuba nti yampa ennyumba Gino Muhoozi mwagala kubanga bwe mugeraageranya ne Bobi Wine asinga Bobi Wine muganda munnange alina empisa tavuma abantu abakulu abassaamu ekitiibwa si lwakuba nti ate tali corrupt Gino Muhoozi tali corrupt si lwakuba nti ayina bye yampa si lwakuba nti taata wa Muhoozi yampa ennyumba kati kino kankiwule bannayuganda mwami Museveni yanimba n'ennyumba saagifuna njagala oyongeza omuzindaalo kangongeza omuntu govukuwaana wano nti asinga Bobi Wine kati awe mukolera ensobi mwami Museveni muwaana kubanga ge mazima asinga Bobi Wine obulungi alina byakola nolabanga abasinga abaagala okumujja mu buyinza empisa alina experience security yaffe bagikumye bulungi yeggwanga abantu bakola emirimu gyabwe kyekinjagaza ne Muhoozi
nti bwe bakwata obuyinza Muhoozi asobola okutukuuma obulungi eggwanga ne litatabanguka. Naye mwami Museveni n'ennyumba gye yansuubiza saagifuna. Siwaana Museveni kubanga yampa ennyumba. Jjajja yannimba, jjajja yalimba muzzukulu we. Nze basajja emivule bwadde n'ensolo nkambwe. Njagala Uganda n'omutima gwange gwonna. Uganda esinga Bobi Wine, Uganda esinga Mwai Museveni, Uganda esinga General Muhoozi Kainerugaba. Uganda gye njagala. Mpolereza Mwai Museveni kubanga atukuumye ng'eggwanga okusinga abagala okumugjawo bali tabangule. Mwami Museveni yannimba n'ennyumba saagifuna. Essente ziyalagira okumpa tebaazimpa. Bwabanga teyannimba kitegeeza ali mu buwambe alagira ebintu ne bamujemera ne bagaana okubikola. Ku bibiri kuliko ekimu. Mwai Museveni ayinza okubanga baamuwamba. Nti oba si kyo anafuye nti ne bwalagira ekigambo abali mu State House tebakikola. Sabalwanyi. Oba si kyo yannimba kubanga ennyumba saagifuna. Wali ekyanja we nali njagala okuzimba. Ploti 5 ku 10 egula milioni 405. Mubuze Bulwadda oyagabidde abantu Busunju Busunju yagabidde ab'omugundi mu Lubigi ettaka. Bulwadda oyo mugagga Bulwadda alina estate eziwerako nga 2-3 awo ekyanja. Ababuulire ploti 5 ku 10 egula milioni 405. N'amakati tebaagampa kati ennyumba nandigizimbe ntya. Sente ze bampa teziweza na makati ga ploti. Chukanga tezali za kuzimba. Oshekera. Mwai Museveni yalagira bampe sente z'ennyumba. Kati nezigula ploti amakati tebaagampa. Ne milioni 2 saazifuna. Kati abantu baleme kugamba nti saagala Bobi Wine kubanga nafuna ebintu. Bakugula. Saafuna motoka. Bagundi ba kusaasira. Bamuweri motoka milioni nga 3.5. Babaterako ne sente. Ronald Mayinja bamuwa emmotoka ne bamuterako ne sente. Ekitegeera. Kakati bannaffe ba Eddie Kenzo abayimbi babawadde biliyoni obuwumbi 9. Kakati abantu bawulira nze nga ndeekaana balowooza mbunze nzirya abalya sente za Mwai Museveni mwe bannayuganda mukiwulire bo tebaleekaana nga nze tebaagala nsi yaabwe lumala okuzirya. Otegera nga basirika nina bannamawulire bangi abafunye emmotoka ne tebasobola kuwaana Mwai Museveni. Era kino kanki bagambe buli gwe muwulira nga awolereza General Muhoozi nga awolereza Mwai Museveni oyo mwavulu nkupe yeffe. Yisima All Access yayagala President Museveni n'akamala. Yawolerezanga President Museveni n'akamala. Era tusubira kyekimu ku byamutisa. Omulambo gwe twagujja mu muzigo nga talina kyalina. Kati mulinde bana abaagala okunzita nawulire lumbuye ng'agamba nze nzirako. Omuwagizi wa Bobi Wine yagambye basajja mivule yaddako. Mulinde lwe bananzita mujja kulaba we mbadde nsula. Lwe mujja okutegeera nti ffe abaleekaana nga tuwaana Muhoozi tuwaana Museveni tetulina ke tulina. Abafuna sente za Mwai Museveni balala nnyo. Bafuna mu buwumbi milioni 8 milioni 9. Nina abayimbi bemmanyi bafunye sente kati abo abakibiina kya Kenzo babawaddeko biliyoni 9 wasigadde biliyoni endala nga 5 babasubiza biliyoni 13. Kolaki otegera kakati mu sako yaabwe abafuna sente tebagenda ku maledio kwogera fa abaleekaana twagala bwagazi nsi yaffe tulaba ng'ensi yaffe nungi nnyo nga Mwai Museveni waali ensi yaffe erimu emirembe nga General Muhoozi akutte ekintu si lwakuba nti batuwa matter of fact abayaaye banuupu bagenda ku faamu yange ne basigula emiti gyonna ejja solar lamps amataala ag'ekiro aga solar ne bagisigula enkuba yali etonnya ne bagitwala. Kakati ne wayita ebbanga ne bawa ente zange obutwa ente 3. Njagala kubategeeza nga ntya Katonda State House terina kantu konna ke yali empadde wadde akayana wadde akabuzi bagaba ente bagaba biki babimanya tewali kintu kyonna ente zange tebazizaawo ate nga abantu bambonyaabonya olw'okuwagira omunankole olw'okuwagira Muhoozi naye tewali kyenfuna mu State House. Waliwo bannamawulire nga ggwe babawa sente mu State House nze sifuna buli mwezi
abakola ku TV abamu abakola ku radio bonna bamanyi era mu maaso awo nja kubijja ebyo namba babuulire abazifuna tebasobola kuwaana Museveni nga nze bwe muwaana tebasobola kuwaana General Muhoozi nga nze bwe muwaana so kitegeeza nti sente size ezinjogeza kubanga abazifuna basirika busirisi teboogera nze atazifuna nze ntegeza bannayuganda nti bannange Muhoozi mulungi General Muhoozi mulungi tubaagale tubalekere eggwanga okusinga bano abaagala okututtanga olwokuba tetubawagira obutawagira Bobi Wine abantu baagala kunzita abaganda bonna bankyaye famire yange yankyawa lwakuwagira Muhoozi na General Museveni ente zange bwe zattibwa ne baziwa obutwa saafuna kantu konna mu State House sifuna kintu kyonna mu State House tempanga nyumba tempanga motoka tewali kenfuna wali abafuna facilitation okuva mu State House na kino kanki bagambe buli lwenzija ku TV wano oba ku radio zengendako zonna ne TV zengendako nesa sulira amafuta tebampa amafuta State House tempa amafuta nesa sulira emipira gy'emmotoka yange nesa sulira batulenge weddeko nesa sulira shock absorbers emmotoka bwefanze nyisasula sifuna kantu konna mu State House nze tebanjagalira ddala kanki bagambe njagala Uganda amaanyi genkozesa waliwo munnamawulire omu bamwita Kamagu yambuuza nangamba nti naye amaanyi g'oteekamu ng'owagira abasajja abo bakuwaaki nange kyembadde nzirako okubuuza nti kakifaaki tewali kye bampa njagala Uganda struggle ffe gye twalimu ey'okukyusa obukulembeze teyali yakuwemula teyali yakugoba bantu mulumbe teyali yakwambula abantu abakazi abatawagira Bobi Wine teyali yakuvuma bantu eyo struggle sisobola gibeeramu kyenva nwanyisa Bobi Wine njagala struggle enetaasa eggwanga lyaffe etuwe emirembe so si kuva mu fulampeni ne tugwa mu muliro gwennyini kyekinjogeza ku mwami Museveni nti mwagala nti General Muhoozi nti mwagala recently na kino kanki bagambe nze bano abasajja bannimbye bulimbi bannimba bulimbi tebana kye bampa nkubulira amazima n'abatuuliriza mujja kutegeera nti njagala Uganda bwe baatwala ebitaala byange waliwo omusajja yajja ku faamu ng'agamba mbu ye Lieutenant Colonel Muwumba njagala buklipusi buno mu busalemu mu buweereze aba State House ne General Muhoozi abufune omusajja yajja n'aŋŋamba nti ye Lieutenant Colonel Muwumba n'aŋŋamba nti nva wa General Muhoozi nze muyambi we aidi we General Muhoozi awulidde nga wafunye ebizibu kakati konzo kiki ekigenda mu maaso nti nzize kulaba bwe tuyinza okubizzaawo ayagala kuwa ssente obizzeewo n'akwata olupapula awo n'atambula mu faamu awo n'alambula ebitala wonna bwe babisimudde ng'ebinyera bwe biri emiti gyabaddewo kakati ne mulaga kamera zaakwata abasajja naye tetubamanyi zaabakwata ebifaananyi n'ebimulaga byonna nga tubalaba bagisigula bagyetikka okitegeera kakati n'agamba nti General Muhoozi agambye agenda kuddizaawo ebitaala byo konze that's good n'abalirira ssente nanga nti niba n'ebitaala byabadde na bitono ne kamera tugenda kwongeramu n'agatagata ssente awo miliyoni meka n'agenda okuva omwaka oguwedde ndoze ebula emyezi 2 tuweze omwaka amasimu gange tagakwata kati nze nimbiddwa bano abasajja bannimbye olulimba lw'otolabanga banduulira mu bulumi obungi bwendimu abaganda nga bankyayo olwa Muhoozi abaganda nga bankyayo olwa President Museveni ate tewali ke bampa nzija ku ziradio zino kubawolereza kubanga twagala abaganda abalungi okusinga ku Bobi Wine bwe tulifuna omuganda asinga Bobi Wine ngenda kubegattako sisobola kkiriza Bobi Wine kulembera gwanga lino kubanga obufero buyaye empisa ze talina mpisa sisobola kyenva mulwanyisa si lwakuba nti Muhoozi alina biyampa ne Kano Muwumba bwe yajja naye yanimba bulimbi Muhoozi antumye aŋŋambye tulabe bakubyeko buli lwenkuba amasimu takwata bwagikwata nga bayise emyezi nga 3 ng'agamba ani ono nze basajja mivule basajja mivule kakati waliwo ankubira linda kusekojjeko ng'ajjako essimu gambe kanani Kano Muwumba Lieutenant Kano Muwumba yajja na kufamu nangama mbunze aidi wa General Muhoozi kairugaba bantu bye ne byangamba naye byali bya bulimba ngabye bangambira mu State House nti bampadde nyumba n'ennyumba teriyo sigifunanga kati mulekerawo ku nesi bakonti nafune nyumba Museveni yampe nyumba ennyumba sagifuna kubanga ne sente finance controllers yampa State House controller tezitukana mu makati ga ploti abalidde ssente za Museveni tebaleekaana era ffe abaleekaana tuleekaanira bwerere tewali kye tulina mbabulira tewali kye tulina abalya ssente za Museveni balala nnyo
naye president yakimanyiko ekyo nze mbagambye nti General Museveni jajja yalimba muzukulu we ennyumba gye yansubiza tiyagimpa kati bannayuganda munzijeeko olugambo nti ndeekana lwa nnyumba nz'omu ku batalina kye nnafuna abafunyaga motoka abafunyaga motoka bayitirivu obungi naye nga tebagenda ku TV nganzi tebagenda ku radio nganzi okuwolereza state okuwolereza security agencies okulwanirira mwami Museveni ebyobulimba byonna binanze mbisaabulula tebagenda yo abalidde sente za Museveni tebagenda ku radio tebagenda ku TV fa bagenda ku TV tewalike tufuna twagala bwagazi nsi yaffe Uganda abalya sente za Museveni kankiddemu balya sente za General Sale balya sente abalaba zifunira wa Sale abalaba zifunira mu State House oshekera ffe tebatuwa abalekana tebatuwa ennaku ennuma Isima yafa bubi nnyo yafa mu nnaku tulina abantu basatu fa batuyimirizaawo Hamisi Kigundu juzi pressure yankuba ne bampa n'ekitanda Hamisi Kigundu ye yasasula sente z'eddwaliro kakati Chameleone mumulabako ku TV ng'agenda awuliriza Museveni bwe yalwala bamuweereza $3 okuva mu ofisi ya Nabbanja Prime Minister ng'ali mu America abalya sente balala nnyo ffe ninaye abajasi mikwano gyange nga babiri sijja kubogera kuba bakyasavinga betukubira ku masimu n'omugamba nti ntaasa nakuweereza yawe $200 okutegera ng'oli bubi ne State House ffe tetuwa buli gwe muwulira ayogerera mwami Museveni State House temuwa kantu konna tugende ku nsonga endala nga kino kimalamu nnyo amaanyi nze nkugambye ampuliriza basajja mivule tagwangako programu yonna ya gavumenti basajja mivule tagwangako programu yonna ku radio oba ku TV ng'alina okubaako byazze okuba ng'ayogera nga bwe tuli nti wano buli lunaku olwokubiri alina okujja n'akola okujjako nga luwa ensonga ennene ennyo y'omu on record kuba kyasinza okulumbibwa ku social media ekyo nange nkikakasa era ndowooza n'abandaba wano ebigambo ebijja begoberwa tebiyisikako na mukamwa naye bwe kibanga musajja kikwasa ennaku kino ndowooza president yandikitonoddemu nze gwe basinga okuvuma mu baganda bonna abaganda bonna bankyawa olw'okwagala Muhoozi n'ekitaawe Museveni famire yaffe simanyi nti oba ne bwendifa balinzikiriza omulambo gwange guziikawo bonna bawagizi ba Bobi Wine kuba ffe tubeera magere gye batuzaala era webatuziika ne Bobi Wine ali kaalu famire yaffe tenjagalira ddala era bwe mba ŋŋenda eka nfuna abasirikale bamperekera abasirikale babiri famire yanvaamu tenneetaaga lwakwagala bannankole nendekawo omuganda Bobi Wine otegera bwe nzija nina programu nnya ku TV ez'enjawulo buli wiki nkozesa sente zange ate babiwulira State House ebiwulira gwe olunaku lumu lwendi mu bantu omuliro bagenda kujja bankwate lwaki bino byenjogera nga mbawuliriza beefula mbu tebabiwulira tebampa mafuta tebalina kibampa tebampa ka commission konna tebalina musaala gwe bampa otegera naye njagala Uganda nene okusinga mwami Museveni njagala Uganda nene nnungi okusinga Bobi Wine si kuba nti balina kibampa buli muganda yenna yakyawanzi olw'okubeera omuganda nendekawo Bobi Wine nenjagala Muhoozi omunankole nenjagala Museveni naye tebalina ke bampa nkugambye ennyumba Museveni yannimba bulimbi talina kiyamba ennyumba tebagimpa kati bana bakola mu State House bwe bakiwulira nti president yawadde basajja mivule ennyumba ne bakubira aba Bobi Wine ne babagamba president amuwadde ennyumba bye abanupu bye bateeka ku mitimbagano nti bamuwa ennyumba n'ennyumba gye baŋŋamba bannimba bulimbi tebagimpa mwami Museveni teyampa nnyumba gwawakana leeta bwino mugende mubuze financial controller obanga nafuna sente z'ennyumba bampa sente nga tezimala na kugula makati ga ploti mwami Museveni yannimba bulimbi naye mu kwagala ensi yange Uganda ndaba nga mwami Museveni asinga Bobi Wine General Muhoozi ne gwe yatuma okujja ku farm nga banzibye olw'okwagala Muhoozi ne Museveni kitaawe nabyo kano muwumba simanyi oba yali azze kubega bubezi oba yali azze kunkwata yanimba Museveni General Muhoozi antumye ndabe ebintu bibabye agenda kubigula agenda kubizaawo kunziddala oliwa General Muhoozi ntiye General Muhoozi yantumye n'atambula n'agenda omwaka gugenda kuwerebula emyezi ng'ebiri nkuba amasimu tagakwata yaneekwekera ddala
okutegera so tewali kyenfuna mu State House njagala bwagazi gwanga lyange Uganda amafuta gange agandese wano gange agananziza wiki ejja gange buli TV jengenda kama mafuta gange te ne bwendwala nze ne janja bisa tewali State House kempa gana masuti gemulaba genyambala bwenva wano ngatwala mu ba dry cleaner bagalongose kubanga nva wano nga ntuyanye nga gononese tewali kenfuna mu State House. Katusembeyo kino kwejo tugende ku kirala wabivaako bebakusuubiza okyayina yesuubi yuba anti kati era na kino nchogeddeko kubanga gwo kimbuzi zambu abantu bagamba mbu bakuwa sente kiwavo kyawa kyagulanye biki saagala kubabanja tebawulira byenkola ngeze nkole statement enchamu ku General Muhoozi olabye atankubira essimu banambozi bagamba General Muhoozi mutamivu biki nzengeze mbyogere olabye atankubira essimu okutegera nzengeze njogere kigambo ku President Museveni olabye batankwate bakankwate emirundi eje 3 nga nja criticizinga government eno ogwasembayo bansika ku microphone nga ndi mu studio ku TV bansika ku microphone ne bantwala mu State House kyogamba tebabiwulira nze tandika okubabanja tebamanyi kyemba kolera omulimu gwemba kolera tebagumanyi tebamanyi ti obulamu bwange buli mu danger bankwatako nga ndi ku radio akabozi ku 2 ne bankwata nga ndi ku Baba TV mu studio ne baleta amajje ne getolola ne basalako oluguudo oluventinda tewali adda kisasi ezive kisasi tezidda ntinda ne betolola nenda be mundu na zine ziri zibusepiki otegera ne bansula mu drone ne bantwala mu safe house kakati ogambo tambu bwemba wolereza tebawulira ate lwemba mbakolokota lwemba ogerako ekiri negative lwebawulira ne bajje ne bankwata babiwulira kisobola kubabanja kubanga bawulira omulimu gwemba kolera bawulira obukyayi social media yonna ewala n'abasajja mivule bagala kunzita nyingira sawa 9 nga nkoko lwakwagala nsi yange Uganda si lwakuba nti Museveni yampa Museveni yanimba bulimbi byamimba tibabimpa otegera kati nkibatulidde yayogere ne ba finance controller be abagambe nti omusajja namuwe nyumba sente bweziti atagamba nti ze mwamuwa bwebera basi mwamuwako mipiira actually bwebera mwami Museveni bwakusubiza basi fabamu batuwako mipiira okiraba kakati siogera kubanga mwami Museveni ayina biyampa mbabulira amazima Uganda nungi nga Museveni yaliwo abaganda batwagala obukulembeze tuleeta omuntu omulala tali Bobi Wine eyo topic ejja kuba yonakulala nja bikolera ku YouTube yange nga sibikoledde wane wamwe bayinza obavunaana nina bwino ku Bobi Wine omubye nnyo Bobi Wine muntu mukyamu tatikwa kubeera president wa gwanga lino era simanyi lwaki abali mu byokwerinda nabo beewuunya lwaki mwami Museveni talagira kwata Bobi Wine nkomyawo n'abali mu security nze bangi mbeera nabo beewuunya ku bwino gwe balina ku Bobi Wine lwaki president Museveni akyagambye okwata Bobi Wine. Bobi Wine mumwagala naye mukyamu eggwanga lijja kudde mabega emyaka 40 mujjewo Museveni mulete Bobi Wine mugenda kwejjusa ngabo mwakyawa Obote ne muleta Amini ngakinene nnyo nze nkugambye ngakinene nnyo so bana Uganda bakkirize nti mu Uganda mulimu abaagala ensi yaabwe otegera nze nina abantu bemanyi abakola ku TV ezenjawulo bona Museveni abawadde sente otegera empitirivu neteri n'omu amuwaana wali abantu bemanyi nga State House ebawa sente buli mwezi tewali n'omu ayogera ku Museveni teri amuwolereza buli ekikute ku security basajja mivule bagiwayiriza nti tulugunya erinagonya nze nvaayo buli obulimba bwonna bakola ku mwami Museveni nze nvaayo njagala Uganda kubanga nalabanga Museveni mulungi osobola okumwogerako okusinga bano abalala tusobola okukola emirimu gyaffe bajja kuleeta wano kabaka nga Museveni agenze balete kabaka nga buli muna Uganda alina okusinza kabaka awe wasinzira ddala ninga musiramu sitekwa kusinza muntu sisobola bagala kuleta kabaka bagala kuleta kabaka gwe bayita Bobi Wine nga buli atamukkiriza alina kufa nga bojja mu studio nga bano n'omwogerako wabweru nga bakutayizza dda tofuluma nga bakwata ne bakola kyoyagala era nakati singa babitukola naye mwami Museveni akazitoke yabateekako era mbalabula bana Uganda nti abayaye bano bwe baliva mu mikono gya mwami Museveni ne bamwewagulako ne bamulemerera Uganda alina passport odukanga ogenda Zaire ogaye mseta uswali abo olugambo teri ayingirayo ne batabulira Bobi Wine ayinayo abantu be Bobi Wine
era State House oba tekimanyi nze nkibagambye tosobola kuyingira mu State House Bobi Wine atakimanya tekiriyo tosobola bamugamba nti kakati ono agenze ono afunye kino otegera bali abantu ne mu State House eri abatayagala Mwai Museveni nabo gye bali what olubeera okuyingira bwoti Bobi Wine aba yategedde nga balina gwe bakolera bali awo mu State House ne buli ayingire Bobi Wine alina kimanya buli agenda yo Bobi Wine alina mumanya engeri yokka gy'osobola okusinkana Mwai Museveni ne batakumanya nga akusanze musinkanye Kenya oba Germany oba Bungereza naye wane entebe oba wane nakasero osaaga busaazi osaaga busaazi oyina ogwamuko kumanyi n'ogamba ye lwaki nfa ne bino Mwai Museveni okunnimba nandibadde amaanyi ganzigwamu naye jjukira bano bonna ba Bobi Wine nga tebannaba kujja nga ndi mu struggle ey'okwagala ensi yange era ne Mwai Museveni muwagira lwakwagala nsi yange nti asinga ku bano bajja kwambula abantu abatawagira Bobi Wine abakazi babambula engoye mbabuulira balina effujo tolirabanga kakati struggle nze nagitandika ey'okwagala Mwai Museveni awummule tuleete president omulala okutegera kakati sigivangamu ennuma nali manyi nti Bobi Wine yazze kakati tugenda kwegatta nagenda okulaba nga ebiruubirirwa bye nze sibiwagira ekisooka siwagira kuba muntu yenna okwambula omuntu yenna okugoba abantu kulumbe olwokuba bawagira Museveni bamuleke abawagira Besigye bamuwagire abawagira Nobert Mao bamuwagire abawagira Museveni bamuwagire abawagira Kato bamuwagire baleke ekyo Bobi Wine takyagala ayagala abantu bonna bonna berenga basinza ye kati ekirala okuwemula sibikiririzaamu okuvuma sikukiririzaamu okutegera okuba bannamawulire okwata kamera n'okwata ekifaananyi kya Bobi Wine ku mukolo nga bakuba kamera yo nga bakukuba abaana bawala nabo babakuba ebyo sibikiri naye nga nti eno struggle ya Bobi Wine yo ndala ekisembayo Bobi Wine mukwano gw'abasiyazi kikontana n'enzikiriza yange ya Bayibuli sikiririza ddala mu kigambo kitibwa musiyazi Bobi Wine mukwano gw'abasiyazi yafulumya ne statement n'agamba nti emabega nali muto naye kati nakula nakyuka nwanirire eddembe lyabwe kyekireeta mu buyinza nabo mbalwanirire ayayaya kati simwagala neŋŋamba nti Mwai Museveni oli mubi era nawano kankyogere Mwai Museveni ye mubi Mwai Museveni si malayika si mulungi nnyo nnyo naye asinga Bobi Wine konza kubana ababi ababiri kangende ne Mwai Museveni yaddeko kubanga nakolokota Mwai Museveni emyaka 25 owulira gwokimanyi nti nawalirizibwa okugenda mu ttendekero njigo kuba emundu igwe jessa lowoozaanako nti ndigikwatako emyaka 25 nga nkolokota Mwai Museveni abapoliisi tebana kibaŋŋamba amagye tegana kigaŋŋamba okutegera okutandika ogamba nti Museveni mulungi okusinga Bobi Wine nalina okudduka ngende njige emundu baagala kunzita okutegera so ninga nti Mwai Museveni mulungi naye si mulungi okwenkana bamalayika naye alina ebizibu bye okutegera alina ebizibu bye era alina ebimulemye ng'enguzi emulemye eggwanga lino tubonaabonna lwa Mwai Museveni okulemwa nguzi neetaaga omukulembeze omulala jje abantu bajja kugaggawala abantu bajja kwesiima ate nakino kankibagamba abantu bajja kulekerawo okufa ng'ennaku zaabwe tezinatuuka kubanga enguzi bweggwawo eddagala lijja kubeerayo mu malwaliro erya sukaali erya kansa erya high blood pressure abantu tebajja kufa mangu ng'entuku zaabwe tezinatuuka waliwo Mwai Museveni byalina okukkiriza nti bimulemye addeko ebbali njagala Mwai Museveni adde ebbali mukiwulirire ddala mwenna abampuliriza Museveni ekiseera kituusa adde ebbali naye Abaganda twetereze tuleete omuntu omutuufu omuntu omugunjufu assa mu bantu ekitiibwa abantu bo ne bavuma Katikkiro ne bawemula n'Abagereka ne bamuyita omukazi omwenzi okutegera n'osirika Abaganda bwe mulireeta omuntu kati nkola endagaano n'Abaganda kanyongeza omuzindaalo Abaganda nkola nammwe endagaano njagala okufa nga ndabye ku Muganda ng'afuga eggwanga lino ekimpakiza Jeno Muhoozi kubanga mwaleeta Omuganda omukyamu neŋŋamba kampagire Muhoozi alina ku mpisa okusinga Bobi Wine bwe mulireeta Omuganda omutuufu ŋŋenda kumwegattako kubanga njagala kufa nga ndabye ku Muganda ng'afuga eggwanga lino Katonda abeere nammwe President tukomyewo kati owozeewozeemuko tuufu onkwasize ekisa
ngamba basajja ne badda ku musajja ne bamuyisa mu lugwayu ma nekali ebyo tubiveko ensi bweyimiridde ku nsonga z'ebyokwerinda president agamba obadde otera okubyogerayogerako naye president ne speaker parliament balina bakonyeko bibiri speaker ye agamba ayiganyizibwa lwa bisiyaga ekyo zokyogera ye president agamba okwekalakasa si buzibu era naye nguzi tajagala naye abali emabega w'okuwaga bavubuka bano bantu bebweru babateekamu ssente kireka waliyo ekiri emabega wa kino bw'ogattako ekya speaker nakyolabanga ate tayebwa luli yagamba omumyuka w'omukwiza parliament nti parliament ku trillions omwenda ezibbibwa teweza kuwadde ekitundu ekimu nkubiramu ku tookyawo ekyamazima okwekalakaasa okwo era ne bwakulabye nga kwa flopinze tekyakutteyo kyaganye bannayuganda bakizize bw'olaba ekintu nga n'ababodaboda tebakiriimu ekintu kyabwe kyali tekitegerekeka bw'olaba ekintu nga ab'obutale bakizize nabo tebakyegasseeko bannakampala bonna ne babanga abatamanyi nti enguzi weeri bonna ne baggulawo maduuka gaabwe ne beekolera ne kibeeramu abantu 2 15 bantu 3 bannayuganda bakizize kakati ekintu ekyo tekyabadde popular abantu tebakiguze bakirejectinze bakiganye kakati bw'olaba abakibaddemu batunuulire ojjukire n'ebigambo Bobi Wine byabadde ayogera enkuŋŋaana z'abadde atandise okukuba ng'agenda abagamba mu abavubuka ekyabadde Kenya namwe musobola okukikola wano ne wayita wiiki 2 abavubuka ne balangirira naffe tugenda kwekalakaasa gavumenti oyinza otya okugisuubira ekintu ekyo obutakiyimiriza kubanga kibaddeko akiseesaamu owulira bayinza batya okubaleka nga baalaba pulezidenti wa Kenya Ruto bwe yaleka ab'e Kenya baamaliriza bookeza palamenti baamaliriza baluutinze ebintu mu kibuga baamaliriza balumbye State House ne bagiyingira ne bakolera omufujjo lyo tulabanga bano mubayita basirwa abakulembeze ba wano abatufuze emyaka 4 baleka abantu ngabo bayingire ekibuga nga emabega abadde abakomamu omuliro namwe mukisobola ekyabadde Kenya Bobi Wine yalangirira mugolokoke namwe mukikole wano namwe mukisobola bayinza baleka bakole kyali e Kenya omanyi abantu abakifiiramu omanyi gavumenti ensimbi ze yafiirwa olw'okubaleka babadde tebayinza kubaleka okitegeera babadde tebayinza kubaleka kubanga kyategerekese babadde tebeekalakaasa lwanguzi okitegeera tageti yaabwe yabadde ya speaker ate nga wabaddewo ebigambo ebijja byogerwa nti speaker yagaanibwa okugenda ebweru mu Amerika baamugaana n'ebintu bye ne balagira okubiwamba aliko envumbo lwa kutuuza lukiiko olwayise etteeka erigaana abasiyazi okulya ebisiyaga byabwe kakati kibagamba mbu bamuwera olw'enguzi tebamuweranga lwanguzi speaker mutuufu Anita Amongo speaker waffe mutuufu kubanga saba minister wa America Blinken Anthony Blinken yayogera n'agamba nti twamuteekako envumbo speaker wa parliament ya Uganda Anita Amongo lwakukubiriza olukiiko olwajjawo eddembe ly'abasiyazi mu Uganda kati abamuwaayiriza mu bamuteekako envumbo lwa buli bwanguzi balimba bayaaye baffere beenonyeza byabwe kyovalaba gavumenti yabatayinza bakkiriza ng'ebibiri tebikwatagana nga balabika nga abalina mental disorder bye boogera tebiriiyo speaker tebamuteekangako nvumbo lwa nguzi bamuteekako nvumbo lwa kukubiriza olukiiko lwa parliament olwawera ebisiyaga mu Uganda okutegera kiri kyalwatu kakati bano bagamba speaker bamuteekako n'envumbo lwa kulya nguzi twagala speaker resigninge essaawa eno bulijjo mbali temukimanyi nti ali enguzi lwaki Bobi Wine amala baduumira
ekyabadde Kenya namwe musobola okikola wano gavumenti netegeera nti bayinza okukola ekyekenya bano abasajja bava mu nsiko batule butuuzi batule butunuzi bakole ebyaliwo babikole wano bizinesi z'abantu zonoonebwe botya ekibuga bavandalizinga parliament wabalaba Kenya n'omuggo baagukwata ogwa speaker omuyaaye n'agenda nagwo n'enjagayi ne bali emmere ne babwegeera bano bayinza okuleka ekyali Kenya kibeerewo okitegeera kyabeerawo nga waliwo ebigambo ebyakulembedde okubeerawo kwakyo bano ne bagamba nti si bituufu ekirala ekyokusatu bannaffe abali mu intelligence mukkirize nti bakola bakimanya nti waliwo abateekamu ssente kyova olaba baali bavubuka beereere enguzi ekosa bavubuka bokka naye mubeereemu nammwe obwongo enguzi mu Uganda ekosa bavubuka bokka lwaki abakulu tebakirimu abavubuka abali ebisiyaga abalya ssente z'abasiyazi bebakibaddemu lwaki bavubuka lwaki babadde 30 ana mu Uganda omanya abavubuka betulina lwaki baloboka ate bawano bali connected ku bali abali bebisiyaga babataddemu ssente ne bafiirira ssente zaabwe bakola accountability mwatulabye batukutte ssente za oba tujja tokyazise semanti kasita bakwata ozirya buli temwalabye nga bankutte bakola accountability abalala bakigenzeemu kamba kubulire politics mu Buganda yafa bw'oba towemula tebajja kuwa kalulu bw'oba tovuma Museveni tebajja kuwa kalulu bw'oba tovuma General Muhoozi Kainerugaba tebajja kuwa kalulu bw'oba teweekalakaasa tojja kufuna kaadi ya NUP Bobi Wine tajja gikuwa kati abaagala kaadi ya NUP abo ba Rain ababaza kaadi 226 be bakigenzeemu baagala kaadi era Bobi Wine yasanyuse abo bwe yabalabye abo yatiikinze yawandiise dda balina okufuna kaadi abaagala okudda mu kisanja ekyokubiri kaadi bagifunye dda teri kubavuganyaako kubanga ebyo Bobi Wine byayagala kati groups zabadde 2 ezabadde zeekalakaasa oba 3 esooka yabali abalya ssente z'abasiyazi eyokubiri abaagala kaadi ya Bobi Wine bakiyingiddemu okutegeera Bobi Wine abalabe asanyuke abateeke ku mwanjo ng'agaba kaadi 226 okutegeera kakati ekyokusatu abantu abatalina mirimu nga balowooza nti President Museveni yalese ebbula ly'emirimu nabo bakiyingiddemu abavubuka naye babakwatidde bwerere bambi baabukidde kibuukire abatalina mirimu teri muntu yabadde alina byakukola yagenze mu kintu ekyo alina ebyokukola n'akigendamu yabadde alina ssente z'abasiyazi abalina ebyokukola olinga nti waliwo abantu ab'enjawulo babadde ku mulimu gwabwe kakati kino kyange simanyi oba banansiba olw'okwogera ebyama mu security gavumenti ya President Museveni temulowooza nti beebafu nti bajja kumala gagijjako nga obote bamujjako emirundi 2 musajja alimu ebafu oyo mwami Museveni saabalwanyi atukalakasa emyaka 4 mulowooze nti mujja kukola obubadibadi obwo mumujjeko kaakati tulina abayeekera ab'olulango 3 bayeekera otegeeza kirebo rebel groups tulina eya Lord's Resistance Army ekulirwa Joseph Kone tulina ADF yali ekulirwa Jamiru Mukulu kaakati ne tuba ne group endala ekulirwa omusajja Muganda bamuyita Kyagulanyi kaakati waliwo abantu gavumenti be yakwata manye binzo kundetera mitawana bino biri mu security tebaagala bifulume mangu kati naye kambyogere nzigumize ensonga yange abantu abamu abakwatibwa be mugamba mmwe abanupu muta abantu baffe
baali bayingidde mu kibiina ky'omuyeekera gwe bayita Kyagulanyi n'abatendeka n'okutega bomu eyagwa okumpi ne CPS n'eyokubiri eyagwa okumpi ne Parliament Ssaabayeekera gwe bayita Kyagulanyi omu ku bawala abali mu kkomera kati ye yasuula bomu ezo wa kibiina kya Kyagulanyi omu ku abo gavumenti bye yakwata beesibye ng'ekyaganya okubata omuwala gwe bayimbirira kale omuwala gundi omukyala gundi baagana okumuta yatega bomu yali mu gurupu yatega bomu ku Parliament ne ku CPS nga ba kibiina ky'abayeekera aba Kyagulanyi kakati manyi bino bijja kundetera obuzibu kubanga njogedde ebyambe biri mu security mbabuulira mwami Museveni tagwanga ku ddalu okuddira bannamboozi abamuvuma bassemujju abamukolokota n'abaleka ku zi TV nga tabakwatako n'akwata omwana omuwala atamanyikiddwa n'aggalirwa emyaka 2 nga tateebwa mwami Museveni bwe bakutumanga abagoba eddalu togezanga n'ozungira gyali bwe bakutumanga abasajja abasinga amagezi mu Uganda togezanga n'omuleka ebbali y'omu ku basajja 5 abasinga amagezi tosobola kufuga ggwanga lino eririmu batinyefunza basejjusa bakahinda otafiire n'otukalakata myaka 4 nga tebakuggyako kiddemu ekyo kiggumiza empulire bulungi tosobola kubanga gwofuze eggwanga lino eririmu abasajja bakayihula batinyefunza bakahinda otafiire n'otukalakata emyaka 4 nga tewali asobola kujjako mwami Museveni si musiru tasobola kuleka bamuwanga kivumbi abamukolokota enkya n'eggulo ku zi TV n'aleka Kiza Besigye n'aleka Balwomushana n'aleka Bannambooze n'aleka Bassegona olira n'akwata omwana omuwala atamanyikiddwa n'amulemera emyaka 3 muddeemu obwongo omwana oyo ali mu kibiina kya Kyagulanyi omuyeekera yatega bomu wano mu Kampala tasobola okutegera tasobola kati bagambanga nti yakwata Ssegirinya n'akwata Ssewanyana kubye Masaka mwe mulowooza Ssewanyana kiki kye yali akanga Museveni kyamutyamu oleka otya Bobi Wine n'oleka Eddie Mutwe n'oleka Zaake n'okwata Ssegirinya muddeemu obwongo Ssewanyana alani Ssewanyana Makindi yakola ki musajja wattu ekimukwasisa ku bwereere wateekwa okubeerawo ensonga toyinza kuleka Zaake n'oleka Nambooze n'okwata alani Ssewanyana mwami Museveni si musiru waliwo ensonga Bassewanyana gye baakola era lumu nali ngenda kugyogera nga muwolereza ne baŋŋamba nsanguli mu kooti ne baŋŋamba nti togeza kubanga nsooka kubayo masimu nange ne baŋŋamba ezo ensonga tozoogera tamala gakwata mwami Museveni tamala gakwata kati omwana omuwala gwe beesibako bakwata omwana omuwala bakyaganya okumuta Museveni ng'amwagaza ki n'okumanya tamumanyi bamanyi teyabakwata abamuvuma enkya n'eggulu tabakwata akwata ate n'okumanya gwatamanyi n'amulemera kitegeeza waliwo ensonga nze mbagambye nti tebasobola kukkiriza gurupu eyo nga bakimanyi Kyagulanyi abadde Bobi Wine aduumira abantu ng'abagamba mukole ekyali wano ekyali e Kenya mukikole wano ne babaleka ne beekalakasa tebasobola baleka mu mbeera ey'enjawulo naku leero nzikiza bukkiriza n'okusaba okw'ekitiibwa tubeere nga tutunulako ko wano ewaka gwali mwaka 1993 wali Naggalabi nga tumaze okuba nga tulaba enteekateeka yenna oba yonna olutalo lw'ebirumbi luwedde bataka baali bakuuma ddamula kaseera ako basobola okuba nga batuwa amawulire kyoba oli awo Buganda bukomyewo era Ssaabasajja Kabaka yali omulangira Ronald Mwenda Mutebi mu biseera 2 oluvannyuma lw'omwaka gwa 1967 ebyali biguddewo lubiri lumbiddwa atuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe yali eterekeddwa n'emukwasibwa okukuuma Obuganda
n'Abaganda n'emikolo gyonna egyakolebwa bingi ebize bitambula era bituukiddwako Obwakabaka ne gavumenti eya wakati mu nkoleganeze ebeerawo. Obadde munnamawulire ebbanga ddera tukwenyumirizaamu ng'omu ku bannamawulire abasinga experience. Njagala otunyumizeeko kkubo tukubireko ku ttooki ku kifaananyi kino nga ggwe munnamawulire ne omuntu azaagoberera ebintu emyaka 3 mugumu ng'Obwakabaka buddizibbwawo. Tukyebaliza Katonda okuba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akulungudde emyaka egyo ng'ali ku Namulondo. Akyali mukosefu era tusaba Katonda amukoleki amujjanjabe amuwonye. Njagala nga sinagenda awo nsookere wali mu kusooka waliwo abali ebweru bangaye nti ate ekyagundi ng'okyebalamye konze sikyebalamye naye ndowooza munnaffe presenter yatakimpadde wakyanjudde wakyogeddeko ekya speaker okugamba nti yagambye waali nnyo nti ate ekyo nga nkyebalamye kansooka ekyo ngende ku Ssaabasajja. Speaker Anita Among yagambye akyaliwo nnyo akyalinayo ekisanja si ye yakyogera yenkola ya NRM. Buli speaker abadde ajja ebisanja bibadde bibiri ne bakyusa nkola yagisanzeewo yayagadde kuggumiza ekyo ekibaddewo abantu baleme kugamba kale omukazi yeegwanyiza bannange amalala nga yewanika yenkola agimanyi kubanga ali munda mu system akimanyi. Abaamusooka banaffe ba Edward Kiwanuka Sekandi owekitiibwa banaffe owekitiibwa Kadaaga yebadde enkola ebisanje bibiri. Kakati bwavaayo Anita Among n'agamba nti bannange nkyabuzaayo ekisanja abatalina kwewanika kwonna kweyewanise nti malala yeegulumiza eyo yenkola ya NRM mu system mwakolera bwetyo bwe bannaffe aba NRM bwe batambuza ekintu kyabwe. Ekyokubiri yagambye Speaker Anita Among nti sijja kugenda ngendawa abampalana bansindikiriza lwakuba nayise etteeka erirwanyisa ebisiyaga ago ge mazima 100 ku 100. Speaker Anita Among nga bwe nabagambye mu ssaawa eri esoose envumba yamuteekebwako Secretary of State Blinken Anthony yagamba ekyamazima titwamuteekako nvumbo oba natti lwa buli bwanguzi twamuteekako lwa kulembera lukiiko olwayisa ebiragiro ebiziiza abasiyazi okwerira ebisiyaga byabwe. Kati awo yejjerezeddwa so n'agamba sijja kusindikirizibwa kuva mu office olw'abasiyazi kuba tebanjagala. Ekyamazima nabino byokwekalakaasa abasiyazi bye babitaddemu ssente bawalana ne sekuwalana Anita Among era naffe abatayagala bisiyaga tubagamba tujja kumulwanirira tujja kulwanirira Anita Among bwabeerawo ensonga endala ziyakola ezo zimanyikibwe naye abasiyazi nti bebagoba Anita Among tukkirize ffe abatakkiririza mu bisiyaga abasiyazi bagobe speaker waffe mu office tujja mulwanirira tetujja kikkiriza. So ekyo nakyo yabadde mutuufu abasiyazi bebamugoba mu office oyo muvuddeko yamuiseno na brother we tayibwa my brother muleke nga akwata ekintu kye amaleyo ekisanja kye ng'enkola ya NRM bweri bwamaliriza akati akakwase deputy tayibwa tuwali kikyamu kyeyogedde Anita tuwali kikyamu ndikakuwa kuyagaliza NRM tena kwenda osinga ngo teyeetaaga kulinda endorsement ng'enkola agimanyi. So sure yenkola tiyetaaga kulinda endorsement yenkola yayagadde kusindika message nti nkyaliwo nnyo ffe tukola bwe tuti mu NRM. Weewaawo tugendeko eno kati saidi endala saidi ya Ssaabasajja Kabaka okuba nti atudde ku Namulondo ekyo nakyo tukyebaliza wa Katonda kuba Katonda ekyo kiva eriye kubanga ne kitaawe Ssekabaka Edward Muteesa Luwangula yalina abaana bangi
abalenzi ne lwaki yalondamu ye ffe abakkiririza mu bayibuli mu Katonda tumanya kiva wa Katonda obukulu obwo kuba nti gwogenda okutula ku Namulondo bayibuli etugambira ddala obukulu bwonna buva wa Katonda ekyo mumwogerako nnyo naye ekisula bwe mwogera ku Katonda Katonda temwogera kumwogera Ssaabasajja naye Katonda temumugulumiza yali tasobola kubanga nze waliwo abaana bemmanyi aba baganda ba Ssaabasajja lwaki abo si bwe yalondamu okutegeera ate waliyo n'ekirala kino katukyogere kubanga abantu tebakimanyi njagala kugumiza ensonga eyo nti obukulu obwo buva wa Katonda maama wa Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi si yali Nnaabagereka kati yateekwa kubeera Katonda ye yamulonda so Katonda mwogereko nnyo bwe mba mwogera ku Ssaabasajja njagala kabajjukizaako Katonda mwogereko nti yamutuwa ate yakyamutukuumidde era akyamukuuma ne tugamba nti amuwangaazi n'obulwadde abumuwonye mu Bwakabaka okuwangala bwe butyo mu mazima wabaawo ebikoleddwa oba oli awo bitandikoleddwa singa tebwaliwo kabaka waffe yenyigidde mu kusonda ensimbi oba ataddewo enteekateeka ezisonda ensimbi okugeza okuyamba abaliko obulwadde bwa mukenenya okubafunira eddagala kabaka waffe yenyigidde mu kuteekateeka okwokusonda ensimbi ez'okuyamba abakyala abalina kansa w'omumwa gwa nnabaana kabaka waffe yenyigidde mu kusonda ensimbi ez'okuyamba abantu abaana abaliko endwadde zineza simulalama olukusense ne bagemebwa yenyigidde mu byokutaasa obulamu bw'abantu mu kubagema kabaka waffe yenyigidde mu kukolera abantu enzizi kabaka waffe yenyigidde mu kutaasa amalwaliro agamu nina eddwaliro erimu lyemmanyi lyawa sola ne bafuna amasannyalaze baali bakozesa butooki nga balongoosa mu theatre okutegeera simanyi kwe kyava nakola programu eyo okusondera abantu abo ssente tubagulire sola n'ettanka y'amazzi tugenda okulabanga okuwuliranga kabaka avuddeyo sola n'agigula akoze ebintu bingi kabaka waffe yenyigidde mu nteekateeka ez'okujja abantu mu bwavu awulira era emengo waliyo enteekateeka ezo nga pewosa abantu bangi bali mu bibiina ebyo kati nawulira bateekawo n'engeri ya banka bewola n'okwewola ssente kati ataddewo emisomo egy'okuyigiriza abantu okulwanyisa obwavu otegera mu nteekateeka endala ey'okulwanyisa obwavu tulina kakati enteekateeka eya emmwanyi terimba abantu bangi kati batandise ogaggawalira ddala abasooka omanyi kati ate n'ebbeeyi yalinnye eri waggulu abasooka okusimba batandise okufuna ssente so obwakabaka bulina bye bukoze ebiyambye abantu mu by'endwadde ne mu mbeera za bulijjo nga okulwanyisa obwavu ekirala projects ez'obwakabaka ziwadde abantu emirimu olira ng'ezo zi radio ng'ezo zi TV projects eza nga mwanyi n'ebirala okutegera projects ez'ettaka abazimbidde abantu amayumba ag'ekibanja mpola ku ssente entono okiraba bayambye abantu mu Buganda n'eggwanga okutwalira awamu sijagamba Baganda naye abantu bonna kati ng'ezo projects ez'amayumba aga ssente entono osasula kibanja mpola kati enteekateeka eyo si ya Baganda bokka tebasosola nti olwokuba ndi muteeso bantu bonna aba Ssaabasajja bali mu Buganda bonna baganyulwa mu nteekateeka ezo so Obuganda wansi wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi bulina bye buganyuddwa eggwanga lirina bye liganyuddwamu tulina bye tufunyeemu naddala mu projects ezisinga obungi ezitonzeewo emirimu tufunyeemu emirimu tukyalina okusoomooza ku nsonga y'ettaka waliwo ebintu bingi ebyogerwa ku Buganda Land Board ekyo kye tuyinza okumusaba nti kitunulwemu simanyi lwaki Katikkiro takitunulamu
abantu bangi bakuba emiranga ku Buganda Land Board era waliwo ka video akamukenena omu ku baali ba minisita ba Ssaabasajja omukyala nga Buganda Land Board abogerera ebigambo bibi nnyo minisita yennyini emengo so tugamba nti ffe tetulina bukakafu ku kyo naye ebigambo bwe biyitirira tugamba ekyo nakyo Ssaabasajja akitunulemu abantu ba Buganda bakaaba ng'ate kitongole ekibakaabya nga bwe bagamba ate ky'emmengo ekikulirwa Ssaabasajja so kitongole kye tugamba nti awakyali okusomoza ku kigambo kya ettaka Buganda Land Board y'ekitongole ekyo naye nga Obuganda tuli basanyufu ate n'enkolagana ennungi wakati wa gavumenti ya wakati ekulirwa President Museveni ne obwakabaka bwa Buganda obukulirwa Ssaabasajja kabaka wa Buganda enkolagana y'ennungi ekuumye obutebenkevu n'emirembe mu Uganda kubanga Buganda bwetabanguka Uganda yonna efeesa Buganda bwe yatabanguka ku mulembe gw'Obote Uganda yafeesa Uganda yafeesa era njagala kwebaza ne President Yoweri Kaguta Museveni olw'okukolagana obulungi n'obwakabaka bwa Mengo oba bwa Buganda nti emyaka gino gyonna Ssaabasajja atula ku Namulondo tewabaddeewo butabanguko buli awo buleetera nti obwakabaka baabuweze nga Mutebi gundi Obote bwe yakola oba nga Amini so okuba nti amayengo gabaddewo naye obwakabaka ne butavaawo awo tugamba kudozi tuba tutendereza President Yoweri Museveni nti amanyi okukwata obulungi ensonga waliwo crisis yabaawo ng'okwekalakasa okwali okwabugerere okimanyi nti nakulimu n'okunsiba ne bansiba naye era obwakabaka bwasigalawo okitegeera so Mwami Museveni tumwebaza nti naye ayambye kinene okubanga obwakabaka weebuli ate kati waliwo n'enteekateeka gavumenti gye yakoze egiddwa ku kabaka yennyini bakabaka ab'ebitundu ebitali bimu kati ne bagigaziya bagenda kubanga bawa obwakabaka luli wabaddewo ssente ziweebwa wadde Mengo baazigaana nga bakabaka babawa miliyoni 6 nga zaabwe kati kyavuddewo bagenda kubanga bawa obwakabaka bwennyini miliyoni 6 okukola ku mirimu gyabwe okitegeera kati ngera bwolaba gavumenti weewa ebibiina by'obufuzi wiiki ejja Katonda bw'anaaba ampadde obulamu n'amaanyi twogere ku bibiina by'obufuzi abantu tebakimanyi nti nabo batunyunyunta ssente y'omuwi w'omusolo abagamba Museveni agende nabo babawa ssente empitirivu wiiki ejja ompaaya kakisa ne mbabulira Bannayuganda engeri gye bazisaasaanyamu tujja otandikira so Mukama Katonda abankumire tusinkana olw'okubiri olujja